Ate nga tuvuddeyo Ssaabaminisita yakulembeddemu bannakibiina ekya NRM okunoonyeza akwatidde ekibiina bendera ku kalulu k'obwa Ssentebe owa disitulikiti ey'e Hoima. Uthman Kadiri Junior ye mutabani w'omugenzi eyali Ssentebe wa disitulikiti Kadiri Kirungi eyafiira mu kabenje ekiboga ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Ssaabaminisita Robina Nabbanja ne Ssaabakunzi w'ekibiina ky'NRM Rosemary Ssenindebe bakulembeddemu omulimu ogw'okusagula obuwagizi bwa munnakibiina mu kalulu ak'okujjuza ekifo kya Ssentebe ow'e Hoima. Bano beetabye mu nkiiko ez'enjawulo n'oluvannyuma ne bakka mu byalo okufeffetta obuwagizi bwa munnakibiina. NRM erina okubaawo n'olw'ensonga eyo nga tetwagala kukoza Excellency the President tubasaba ayina fulanga gwe mwagiwa ffe twagiwa naye mwe mwagiwa n'olwekyo tubasaba Okulonda gwe mwawa fulaga mikwano tubeegayiridde mu muwaakalulu muleme okuswaza omukyalo ono azze wano mazima n'aleke mu ggombolola y'ekyabigambire basanze ng'enguudo mbi era Ssaabaminisita avumiridde abakola emirimu mu ngeri eyakanaggweramu eyo. Kakindo kuija hano hujwai ng'asinzira n'asuubiza okuyamba ku munnakibiina Uthman Kadri Junior okulaba ng'enguudo zitereezebwa. Abatuuze bamubuulidde ebirala ebibasoomooza omuli okulwawo okufuna ensimbi eza Parish Development Model amalwaliro ga gavumenti okubabeera ewala n'obutaba n'amasannyalaze mu byalo. Mu kubaanukula Ssaabaminisita abasuubiza okukola ku nsonga y'okusumusa eddwaliro erya Kisabagwa Health Center 3 abantu basobole okufuna obuweereza obulungi. Kadiri Junior naye abuulidde abantu by'anaatandikirako singa alondebwa ku kifo kino. Omukulembeze atakujja kugambira ensonga zanyu abaminisita na Prime Minister kikumezi takubagondeza ki ebirundi awokolwaki bwire mu polipo yona tukiteeka alubaju ntujja kugambira Prime Minister ensonga ezirinka bano. Akalulu ak'okuddamu okulonda Ssentebe wa disitulikiti ya Hoima kakubeerawo ku Lwokuna nga 14 ng'abantu 5 be bali mu lwokaano okuli munna NRM Uthman Kadiri Junior, Savannah Vincent Muhumuza ngono yeesimbyewo ku bwa Namunekena, Patrick Musinguzo wa FDC, Moses Agundo wa NUP ne Linux Mugume nga naye talina kibiina kya byabufuzi mwajjidde. Ambrose Niwagaba Katoto yakusakidde eggulire lino.